Yes mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna bagifollowing ne mbagamba nti muli bakabi nnyo bagita Faadi TV jwano mba n'amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda gwe just ekikakatako kikimu kyokka ku followinga gwe following ebyalo bindeke ne zijja kuba nkutusangako updates wano ku Faadi TV ne Faadi News muzi following ezo na YouTube channel ezo nkola amawulire nkola okunoonyeza ku mawulire nkola ki gemba tusako wano waliyo KBTV Ugineke RTV Uganda na ziba reviews ezikwatagana ku filimu za Aromatic Entertainment mfollowinga tojja kubanga wejjusa Pastor Kakande ayingidde mu nsonga za musajja mukulu amakidonga Aji Ali ekosane muwala w'Inisha ensonga za Aji Ali tezigenda kubanga ziggwa kati kubanga ebintu bitabuka butabusi bitanduka butandusi buli lunaku olukya ku nsi kuno Aji Ali akiraga nti agenda kuba ebbanga lya myezi ng'esatu kooti yamugambye asooka abeeyo esatu nga bakola okunoonyereza ku nsonga zikubanga mpanvu nabagamba nti eriyo oluusi ensonga kooti zayingiramu neweya nga zigikeese naye nga omanyi kale omulimu gwabwe gwakola bintu ebyo nabagamba waayi katubikole niwali ensonga ezibakola kizibakeeta waliwo kooti ebintu byetulamu ne bigikeeta nga tebikutuka kati ensonga za Nisha olaba naffe abali enzitulya tuzeetamiddwa katolo kooti kooti yamugambye basooke bamutwaleko Aji Ali mu kkomera asooka abeere emyaka emyezi ng'esatu si myaka esatu myezi esatu kooti nga weekola okunyumiza kubanga kooti yalaze nti okumaliriza ensonga zino yeetaaga ebbanga lya myezi ndowooza ng'esatu z'ennaku 9 kooti zeetaaga okubanga enoonyeza erabe Aji Ali alina kyeyakola omwana ono oba nedda bya bujwanga byalaali bya ddala oba si bituufu Pastor Kakande avulina agamba nti agenda kuba ayingira mu nsonga zino kubanga ayirawo Aji omubiri kubanga Aji Ali ebbanga lyagenda okumala mu kkomera bbanga gwanvu eryo ssebo nga banoonyeza ate jjukira kooti eyinza okugamba ennaku 9 nokakana nga omaze emyezi nga mukaaga emyaka gy'emberere kimyezi nga 6 nga bali eyo oluusi ne bajjawo ensonga endala ate zo ne baziteeka ebbali nasooka ne bamaliriza ziri ensonga nti ziba zijja kutuka mangu kati gwe noobeereyo omusajja watu noobeereyo oluusi ne bakuleta omulamuzi n'aba nga teyazze nga atalina ensonga zaalimu endala ne bakuzaayo ensonga za Aji Ali si zaakoggwa kati zeetaaga omuntu azingiramu ng'ali siriyasi ng'alaga kooti nti agenda kufuna mangu obujulizi ensonga zino kooti kye yeetaaga kyokka n'obujulizi bukyawuze wakati omwana ava n'agamba mba tata teyankwata maama ye yakola ki yeyandagira mbyogere kati kooti byagitabuulira nesooka ne bagamba bannaye mukole ki musike mu mutwalo yagire ng'abeerayo emyezi ng'esatu mujja kumuzza emyezi 3 egyo mingi kooti naye byagitabula wakooti tennamanya kituufu wakooti eyinza ogamba nti mumuwe bbeeyiru Aji mumuwe bbeeyiru naye nga ate kiboogera nga ate kiruufu nti Aji alina kyakola omwana kibula kooti yagambye musooke mumuteekeyokko emyezi egyo 3 agire nga gyali Pastor Kakande alaga ati agenda kuba ayirawo gundi Aji omubiri Pastor Kakande agamba agenda kuyingira mu nsonga zino bw'anakiziba nti Aji gumusinga ajja zibuukamu naye Pastor Kakande agamba nti essaawa zino alaba ensonga zino tezinaba kubanga zisinga Aji kubanga yalaba nti Aji ali innocent wabula agamba nti agenda ziyingiramu naye bw'anaalaba nga gye bigenda biraga byongera kulumika Aji ajja zibuukamu bubuusa ziveemu naye kakati essaawa zino agamba nti bw'anaaba ziyingiremu nga zitambula bulungi ng'era ziraga nti Aji talina musango ajja agenda mu maaso nazo era ajja fuukola nga kola ki ng'ayirawo Aji omubiri ku nsonga ezo bagita Faadi TV gye basinga beebuuza baki Pastor Kakande ayingidde mu nsonga zino Pastor Kakande yagamba nti just awulira bubi eri Aji Ali olw'ensonga nti ye nga ye alaba ebintu byandibe bipange kubanga kiraga nti Pastor Kakande tinaye amanyi ku Aji atyani bamuyita Aji atizuula nti amumanyi naye Aji atizuula ng'amanyikiddwa nnyo abantu bangi Aji atizuula ng'amanyi naye omukyalo nziba naye yantabudde Aji atizuula amanyikiddwa abantu bangi buli omu amumanyi ate abasinga bamumanyiko bibi byokka ate nga weetegereza information gye bayiwa ne bwino gwe bayiwa yenna mutuufu lwakuba Pastor Kakande yagamba nti talina kyagenda kugenda kikwata ku Aji atizuula naye nga yagamba nti agenda kuba ayambako Aji Ali naye nga kiraga nti amumanyi era amuteegera bungi lwakuba tera kyagenda kwogera kikwatagana ku Aji atizuula newankubadde amumanyi
ye Pastor Kakande jukira Godfather yavuddeyo n'ayiwa bwina akwatagana ku Ajati Zuula oyagala okubanga asibisa ajaali ng'alumiza nti mufere ntera azzenga bba abantu. Godfather ye wino yamuyiyeewo naye abasinga Pastor Kakande yagamba nedda newankubadde nabye mumanyiko sijja kubyogera yagamba agenda kuyambako ajaali kubanga akyulira muli agamba nti ajaali tali guilty talina musango wadde n'akamu binakomekerawa binagwirawa mugenda okubanga mugifollowinga bagita Faade TVG like nga comment nga to subscribe nga amawulire mba nago agaba ga trending okwetola eggwanga Uganda. A comment section weriawo bakabontera mu comment section atosikalinga ogifollowinga batumedeka abali Canada mu Toronto abali mu ggwanga lya Iraq mu Baghdad abali Germany mu kibuga kye bayita Berlin nembebaza nimbagamba nti muli babode nnyo kubanga mu followinga abali Uganda mu kibuga Kampala ajali kawedde mu Dakota yagambe museke muteke y'emyezi 3 tukatsoka tukola okunoonyeza koti byagitaminayo byagitabuti tebakutula ate mwana biki nakana ako bagambye koti bakanoonyerezeeko ko bagamba koti ekanoonyezeko akaana ako nako akasikangu gwali kakyusa statement kwogera kino kwogera kiri koti byo byasazeewo era nga ajali ajja kuba akomezebwawo kodi ngesobodde kubanga efuna information emala ku nsonga eno bagita Faade TV yujimbe bulungi mungera kubanga munfollowinga mbagamba nti comment section buliriawo obaka bontera mu comment section ato sikalinga on followinga mu subscribing munyige ne kukade likinga commentinga subscribinga nyiga kade ajali kawedde munda Pastor Kakande asubiza kumuyirawo mubiri mweraba.